mu bufunze kye tuliko ekyokuwaayo obulamu Mukama watutadde kati kuwaanyisa. Kristo eyagenda ku musaalaba anoonya bannayuganda bonna abeeyita balwemunansi nga wakkiriza olinsigalira oba olina kirabo kifaanana kityo oba ensi ekutwala etya. Kiseera kya kuwaanyisa bulamu. Exchanging lives with Christ. Neno statement kanji bagambe oba mwagala ojiwulya oba nedda. Ekkanisa yonna gye kwe twalabira ne tulokoka, abasajja n'abakazi abakulu Katonda be yakolera ebikulu, be twalabirako ne tufuna muli okusikirizibwa nti naffe katugende ewa Kristo. Abooluganda mbabuulira, eyo ekkanisa Mukama teyagisaba bulamu. Nkiddamu, teyagisaba bulamu. Abaasabibwa obulamu baali batono, era singa yali ataddewo ekipimo ky'okusaba obulamu bangi tetwandirabye bye twalaba nga banguwa bifuna. Mukama ekyo yali akyogeddeko nti abo yali geeti, gwali mulyango fe okuyingira ewa Kristo. Naye ku mulundi guno Mukama azze akyogera, natandika kiwulira 2:12 kati ndi mu 2:23 2:12 nga Mukama agamba nti ku mulundi guno abo bokka abagenda okumweyawulamu obulamu bokka bagenda okutambula nabo nali sikitegedde agonjogera amazima. Era n'ayatula nti bali ntegeeza bakitaffe ab'omwoyo nti yali abakozesa nga katego. Nkiddamu, nga katego fe okusobola okuyirika mu kkanisa atunyweze. Era yali atulindidde ku mulembe guno mu bino ebiro bwe biti nga waatulindidde. Nze nali mpuliddeko kamwa koogera nze gwe muwulira ng'omuweereza omwagamba nti twakuulanga Mukama ng'osabayo emirundi 2 n'osibayo ennaku 2 n'akuwa ekintu eky'amaanyi. Naye kati ne bwe weekalanga otya mu maaso ge abeeranga atakuwulira, n'agamba nti weekalanga ne weekalanga n'obeeraawo ng'ogamba nti enkyatuuka akwata akikuwe wa n'agamba bamane Mukama yakola atya. Abooluganda, Mukama yali amanyi Uganda gyeraga olw'okuyitibwa okugiriko nti yeetandika revival y'omulembe ogusembayo. Ate revival ya kitiibwa kya Mukama. Ate ng'olwo tuyimiridde mu mandate fuule nti tuli bakabona mu nsi yonna, kubanga olwo kitegeeza ffe kati tulina okulwana okulaba nga twambala ekyambalo ky'obwakabona ekiri ku ggwanga, nga tulina manto ey'eggwanga oba nga twambadde manto eyo, si kwogera bwogezi bulokozi. Buli ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli, guno gwe mulembe kigenda kuyimirira ng'ejjinja lya minzaani okutukebera. Kambayo ekyokulabirako, kino ekyawandiikibwa Yesu yagamba nti nga tonnajjanjaliro ku liiso lya munno sooka ojje enjaliro ku liryo. Bulijjo tukiwulira bulizi ne tukyogera, naye kati obudde butuuse ng'olaba enjaliro ya munno ku liiso lya munno naye nga ojjudde enjaliro. Kati ng'amazima we tugenda bwe tutuuse, buli omu olina okusooka okulwana okujja enjaliro ku liiso lyo olyoke olage munno nti enjaliro yiiyo nze kizangi kuggyeko. Bw'oba owakana nga wakkiriza Kristo nga gw'omu ku bagenda okuweereza ku mulembe guno Uganda gweyingiddemu, linda bulinzi ojja kuweera obujulizi ebigambo bye njogera. Ekigambo kye muzze muwulira nga Mukama agamba ti nzija ekkanisa mu kkanisa tekyali kigambo kya kusaaga, nga bwe yasuubiza nti ngenda kukwata eggwanga ndikuŋŋunti ndiggyemu omulembe gwe ngenda okukozesa. Abooluganda, tebyali bigambo bugambo. Mukama bye yali ayogera abitegeeza. Ffenna nze naawe abaatula nti tuli nsigalira za Mukama
olw'ekigambo Mukama kyayogera ku ggwanga lino. Ffenna tukyalina mentalite y'ekkanisa mwe twalokokera. Tulina obulamu obwo era tusuubira nti tugenda muweereza nga bano badde bamuweereza. Era ebirowoozo byabwe n'enkola yaabwe muffe temuli abasinga abana idea oba balina endowooza nti Katonda agenda gitunaazaamu lwa mpaka, agenda gitusuuza. Muffe bangi tebakirina, naye mbabuulira wansi w'eggulu nti abo abasajja n'abakazi omulembe gwabwe gwo guzingiddwako mu obwo bulamu. Buno obulamu bwe tuyingiramu, bwe tuyingiddemu obw'okwambala mantu. Munnayuganda alabike nga nsigalira nga ddala mukyusi wa bulamu. Abooluganda mwesibe 2 buli omwanywere. Bulira mu 2020 bwe twawulira Mukama ng'atugamba ekigambo it is a new shift, ntandikwa mpya, mulembe mupya, byonna n'atugamba nti buli kyembagamba okukola mukikole mangu, tewali budde. N'ayatwa n'agamba Uganda ddoboozi lyange, Uganda kitiibwa kyange, Uganda kkondere lyange, Uganda ssanyu lyange. N'agamba you can't give up with Uganda. Byali biseera bya COVID. Twasuubira nti Katonda atusanyukira busanyukizi. Yes, atusanyukira. Naye olugendo lw'okubeera ekyo essanyu lye, it is a process oba mitendera. Nze mwennyini nali nkibagambye ate ne nkiddamu era mbadde nkyogera nga Mukama yatula n'agamba nti ebimu ku byakolebwa nga biranga eggwanga lino bwali bubonero bwa bunnabbi, nga abajulizi abattibwa tebaategeera nnyo Mukama naye yabawamba ne bakkiriza okufa nga tebalina complaini wadde okwemulugunya wadde ga Mukama atulese. Naye Mukama agamba nti obwo kaali kabonero ka bunnabbi akalanga nga bwagenda okuwamba obulamu bw'abaana b'eggwanga lino. N'agamba naye abo bagenda okuwamba bagenda kuyita mu mitendera, osuula busuuzi bulamu n'obuteeka wali n'akuwa obuwe. Kitegeeza nti nga bw'olaba obulo bwe babukuba, ntegeeza millet seeds, babukuba ne babujja mu bisusu mwebwe mwe bubeera ne babwawula n'ebyo ebisusunku. Bw'atyo Mukama bw'agenda okutwawula buli kirabo kye yatuteekamu, nkiddamu, buli kirabo kye yateeka mu bannayuganda agenda kisikwizinga, akikuba akiggyeko buli konna akayinza omuswaza mu mawanga yonna gy'anaaba akutumye, oba oyagala oba toyagala. Bw'atyo bw'agenda okwefuna ekitiibwa mu mawanga. Weewaawo abatuuliza. Abooluganda abampuliriza, ennaku z'omwezi zaali nga 3 Novemba 2020 Mukama n'ayogera ezimu ku statement zino. Bwe yali ayogedde ng'ayogedde naffe n'alyoka atugamba ekigambo kino nti olutalo lwe mulina olunene lwa kukyusa bulamu bwammwe. Mbaddemu, olutalo lwe mulina olunene lwa kukyusa bulamu bwammwe. N'agamba noonya abanaanywa amazzi ng'embwa, abo be ŋŋenda okukozesa. N'agamba nze sirokola najja eddene. Kati ekigambo olutalo kijeewo luyita olusozi. Olwo olusozi nga buli omu oteekeddwa okumalira oddulinnya, naye olusozi lwa kuwaanyisa bulamu. Kuwaanyisa bulamu. Bw'olina obuwe Kristo ne Kristo akuwa obuwe. Ekigambo ekyo mbagambe babegawo nti neeponya okukinnyonnyola. Kigazi nnyo naye ng'ebintu byonna ebyokwogera obiraba. Biri within you, biri mu ggwe, biri mu nze, biri mu munno oyo. Kika kya bulamu, bika bya bulamu bye tutambuza. Bika bya bulamu. Era nga bwe tugenda mu maaso, kino balesi kibagambye,
message ya leero ngikozesa nga foundation omusingi gw'olugendo gwe lugendanga okutambula buli naabanga nziza okwogera ku kuwa Katonda obulamu mbaddiremu ng'omusingi era nze ngibuulira bwe ntyo nga nnyimidde ku kyawandiikibwa kuba nange nabagambye nti nange kamwa koogera mwennyini Mukama Katonda akimanyi ndi mu lutalo ndumanyi kyekiva ndubagamba si lwa kusaaga lwa kumalirira. Ennaku z'omwezi zaali 15 gwali mwezi gwa 9 2020 twali mu kusiba kwa nnaku 7. Mukama n'ayogera message yali mpanvu mweyo mwe yatulira ekigambo obuwangwa era no topic ngazi kubanga yajogerako nnyo atazza akiddamu naye wakati ng'ayogera n'agamba bw'ati kimuli bagambe agamba nti bagambe bannayuganda bave mu bunafu bambale amaanyi okuziira okwo okubalabisibwa okulabisibwa ku baweereza kyekifaananyi ky'okuziyizibwa ekibajjira. N'agamba bw'ati naye nze siremeddwa kukola ngenda kukola muwulira naye nze siremeddwa kukola ngenda kukola. N'atugamba mulekeraawo okwerowoozaako mwerowoozaako nnyo nnyo. N'atubuuza muwulidde n'atugamba mulowooze ku kigambo kyange mulowooze ku bye mbagamba ku ndagaano yange era mweweeyo nga bwe muteewangayo. Ekigambo kino nkyatudde n'akyogera bw'ati nze seetaaga jeddene amakulu sikugamba onafuwe kubanga ojja kuyitibwako obudde nga tokoze kuyitibwako ng'ate eggwanga Mukama ali mu kulisinkana. Kankiddemu n'agamba nze seetaaga jeddene seetaaga jeddene. N'ambuuza nti owulidde? N'aŋŋamba nti tolajjana na basumba tolajjana na banene nze eyo navaayo dda. Mumpuliriza n'agamba nze eyo navaayo dda. Kati muwulire wano we mbatwala mbadde njagala muwulire ebyo ebizimbe ebinene sibibeeramu sibituulamu. Nambuuza owulidde? Singa bandeka muwulira singa bandeka n'enfuga ebibiina ebinene naalibadde ntuula omwo naye banzijamu mu bibiina byabwe. Abooluganda abaliko nti omuwulira nga Mukama agamba nti abasumba be tuyita abanene bamujja mu bibiina byabwe ne bamusindiikiriza. Amakulu bakolanga purogulaamu zaabwe ne basalangawo ebyabwe ne batamuganya kwogera mu bibiina ate nga bana bye batadde ku mitima gyabwe banagoloze bateeba. Awo ekugambira nti we tugenda Mukama tagenda tuganya tukole bye twagala. Wulira bweyogera bw'ati naye nkomyewo nze mmanyi we ŋŋenda okutuula. Muwulirize nkiddamu naye nkomyewo nze mmanyi we ŋŋenda okutuula. Bassebo ne banyabo nina ensonga lwaki mbasomera ebigambo bino nabitereka nga 15/20 mwezi gwa 9. N'agamba bw'ati era nazuulawo dda nze sirabikira mu bintu. Muwulire we yazuula kati annyonnyolawo nze sirabikira mu bintu nedda nze ndabikira mu abo abampadde obulamu. Mumpulira kanziremu naye nkomyewo nze mmanyi we ŋŋenda okutuula era nze nazuulawo dda. Bassebo nali ntubulya mpulya bungi eddoboozi ne banyaba bampuliza. N'agamba ati
nze sirabikira mu bintu nedda, nze ndabikira mu abo abampadde obulamu. N'atugamba bw'ati, kati mmwe ne banno mumpe obulamu, mundeke ntuule mu bulamu bwammwe. Ebyo bye bizimbe ebyange, nze bye neezimbira, omwo mwe ŋŋenda okutuula era mwe ŋŋenda okukolera, naye mmwe mumpe obulamu. Ali eyo ng'otegedde kyenjogera olw'ebigambo bino lwaki mbyatula, gambako nti amiina. Muwulira statement zino, yali ayogera tuule, twali abantu nga 9. N'agamba bw'ati, kati mmwe ne banno mumpe obulamu, mundeke ntuule mu bulamu bwammwe. Ebyo bye bizimbe ebyange. Ndikuddamu bika byensomye nga kyatugamba nti munzikirize ntule mu bulamu bwammwe, munzikirize nzimbe obulamu bwammwe bufuuke ebizimbe byange. Era n'agamba nti nze ebyo bye bizimbe bye neezimbira. N'atugamba omwo mwe ŋŋenda okutuula era mwe ŋŋenda okukolera, naye mmwe mumpe obulamu. Nga sinnamalayo bubaka, nsaba ompulirize. Olwo lwe lunaku lwe nasooka okuwulira official nga Mukama obubaka bw'abadde atugamba ku ggwanga kati ng'akyusizza atusaba obulamu. Luli yatugamba nga bisuubizo mukole bwe muti, naye ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omwenda 2020 Mukama ayatula nti nze mumpe obulamu bwammwe, nzimbemu ebizimbe byange, omwo mwe ŋŋenda okutuula, omwo ŋŋenda okukolera. Nze situla mu bizimbe ng'oggyeko luno olw'omukaaga luno olwakaggwa nga 25 ogw'E11, naye olw'omukaaga lyo olwaggwa nga 28 ogw'E10 yatugamba mbawadde omwaka gumu mwenna mulwana okukyusa obulamu bwammwe. Nkuddemu mbaddemu, mbawadde omwaka gumu mwenna mulwane okukyusa obulamu bwammwe. Nga Mukama ayogera bw'atyo, timbawadde omwaka ogwo mwenna mulwane okukyusa obulamu bwammwe. Bino bye bigambo Mukama bye yayongerako ng'ennaku z'omwezi 15 nsaba mubiwulire. Yagamba bw'ati, abantu bagenda kundabira omwo mu bulamu bwammwe. Muwulira, abantu bagenda kundabira omwo mu bulamu bwammwe. Mumpe ebyammwe, temubyesigaliza. Temusobola kumpa bulamu bwammwe nga temumpadde ebyammwe. Mumuwulira nti abantu bagenda mulabira mu bulamu obwaffe, naye tebasobola mulabiramu nga tabuzimbye. N'atugamba nti mumpe ebyammwe, temubyesigaliza. Temusobola kumpa bulamu bwammwe nga temubimpadde. Amakulu nti ebyo ebikutwala omutima, by'ossaako ebirowoozo, by'ofumiitirizaako, by'olaba nga bya muwendo, bigenda kukulemesa okumuwa obulamu. Kati nikoyinza okugamba bikwatikako, ne bwekibanga oyayaanira kitiibwa, oyayaanira linnya, oba ekintu kyonna agamba ekyo Mukama nga tonnakimuwa, tosobola kumuweereza. N'atusongera ku bikwatikako, n'atugamba nti abaana si bammwe n'ebirala, ng'agamba tubamuwe. Bwe yayogera ku baana n'atugamba ekigambo kino nti bwe nasindika omwana wange bonna yabanunula, n'abammwe ajja kubanunula. Nga bwe mbagambye nti ndi mu kuzimba musingi, kubanga tugenda kutambula mu bubaka obwo buli lwe naabanzize nga njogera ku bulamu, kubanga tulina bingi ebyokugabana, obudde tewali. Era emirundi mingi okuva olwo ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda 2020 kumpi buli bubaka Mukama bwe yajja agabana naffe
yayogeranga ku bulamu azza ayogera ku bulamu countless times emingi tobala naye muwulire ku bino ebigambo ngenda kwogerako bitono ennaku zonna zaali 24 April oba ogwokuna 2022 n'ayogera ebigambo bino mumuganye abalere muwulire statements ezo omwandu kuvunga ayogera mumuganye abalere muganye abalere amakulu mukkirize abalere ani tukkirize mukama atulere oba Kristo atulere nagamba ati mukkirize abayambe amakulu ffe tukkirize mukama atuyambe okutuwa ku kigera kyatwagaza natugamba mukkirize abongezeeyo mukkirize abalere ebigambo byonna bikulu abongezeeyo nti mukkirize asobole okubanga obulamu bwammwe abuzimba asobole okubwongezaayo okubeera obulamu nga bumuweereza nagamba bwati emitima gyammwe mukkirize mugiganye agiwambatire agirere wiya statement eyo emitima gyammwe mukkirize mugiganye agiwambatire agirere tukkirize agiwambatire ate agirere nga bino bonna message kwolwo Mukama yayogera ku bulamu nagala amaaso gaabwe ati obulamu bwammwe mukkirize abuganye byonna byayagala wiya statement eyo wulira obulamu bwammwe mukkirize abuganye byonna byayagala abikole ku lw'obulungi bwammwe ne ku lw'obulungi bw'eggwanga lyammwe statement ekyandi mugitegedde statement eyo kanjiddemu gumu obulamu bwammwe mukkirize abuganye byonna byayagala abikole ku lw'obulungi bwammwe ne ku lw'obulungi bw'eggwanga amakulu nti Mukama mumuteera obulamu abukole nga bw'ayagala amakulu buli waakuyisa ye y'aba asalawo tosinda tokaaba towoowoola don't complain nga wano mwandukuva atugamba nti buli waagenda okukuyisa akuyisaawo lwa nsonga lwaki alina kyakufuula akikufuula ku lw'obulungi bwo ne ku lw'obulungi bw'eggwanga ku ekyo kyayogera ku ggwanga kyova gambye nti obulamu bwammwe mukkirize abuganye byonna byayagala ekigambo abuganye byonna byayagala nti abukole nga bw'ayagala abuyise wonna w'ayagala oba bumenye atya ye abwemenyere biruma bikaabya bireeta ensonyi era tebitegerekeka naye muleke abikole nga bw'ayagala ku lw'obulungi bw'oggwe gw'abikola ne ku lw'obulungi bw'eggwanga kwolwo n'agamba bw'ati ŋŋenda balera muŋŋanye mbalere n'agamba nti muweeyo emitima gyammwe mumpe emitima gyammwe mbalere ebyo bigambo yabyogera n'agamba tuweeyo obulamu bwammwe mumpe obulamu bwammwe n'atugamba nti muweeyo byonna bye tuyita ebyaffe muwulira azeemu muweeyo byonna bye muyita ebyammwe tuweeyo byonna bye tuyita ebyaffe byonna bibye abirere ekigambo ekyo bye tuyita ebyaffe mulimu n'empisa ngeri gy'okolamu ebintu ngeri gy'obitegeera engeri gye weeyisamu agambe nti byonna bimuwe abirere byonna bibye n'agamba bw'ati byonna bibye abirere abikoleremu yategeeza ne ku ebyo ebikwatikako n'atugamba bw'ati nti mukyukire ddala mukyukire ddala
mukyuke muveeyo gye muli, mukyukire ddala. Yesu yeebaze abampuliriza. Mpulira saagala kusukka wano kubanga message yali mpanvu nnyo, njagala n'atandikira wano. Naye bwe yali ayogera ku bulamu yagamba nti obulamu wammwe obwo ge maliba amakadde. N'agamba amaliba amakadde y'endowooza zammwe, kwe kusalawo kwammwe, bwe bulamu bwammwe, kwegamba buli kimu ekiyinza okukwawukanya ne Mukama waffe. Endowooza, engeri gye weeyisaamu, engeri gy'otwalamu ebintu, n'agamba ge maliba amakadde obwo. N'atugamba musabe mbalongoose, musabe mbafuule bajja, nsobole okubateekamu okubeerawo kwange. Musabe mbambuleko ebyabawambira mu famire, ebyabakwata mu famire. N'atugamba musabe nsobole okubawo obulamu obunawanirira amafuta gengetegekedde eggwanga lino, ge mafuta amajja. Abooluganda, nga bwe mbagambye nti guno musingi, Katonda nga bw'ali omulamu nnyini ggulu n'ensi, olwaleero nsimbye ogwo omusingi. Emyoyo n'egya confusion n'obuvuyo bwonna tugenda tunulira bingi, n'ebyawandiikibwa n'abawo obujulizi. Mukama bwe yazayogera nange ng'omuntu, nja kubabuulira buli nasijja balekerayo wadde akatono. Era abali ku Pan-African kino kye nagabanako, naye ate sayiti eno gye mpise. Kale taata nnyini ggulu n'ensi, Katonda wa Ibulayimu, Isaac ne Yakobo, essaawa zigenda kuwera 6. Oli mulamu, wafa ku musalaba n'ozuukira. Naffe Mukama osobola otuzuukiza okutujja mu baliba amakadde. Osobola otuwa amaanyi, osobola otuwa amagezi, ne tugumiikiriza byonna Mukama ne tufuna obulamu obujja. Tukwegayiridde Mukama kuba ffe tetusobola, naye ku lwo tujja kusobola. Tuwe ekisa tusobole okuta byonna bye twekutteko, twekwate ku ggwe, kubanga otugambye tukuganye otukole byonna, tukuganye okolere mu ffe ku lw'obulungi bwaffe ne ku lw'eggwanga. Mukama nkusaba golola omukono gwo, kubanga Mukama gw'osobolera ddala, oli mubumbi. Otubumbe munda, otubumbe kungulu ku lw'ekitiibwa kyo. Naye kye tukusaba Mukama, ekisa ekyo ekinywerera mu bbumbiro lyo mwogenda otubumbira mu nnamuzigayo, tusobole okuwangula mu nnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Era Mukama kusabira mukaga tuwamba olunaku olwokubiri, tuteeka wansi omukono gwo, wansi obufuzi bwo, nateeka wansi buli maanyi gonna ageegizikiza, emyemi by'emisambwa n'emizimu tugiwamba tugiteeka wansi, tugifaafaganya mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Era Mukama tulangira obufuzi bwo mu bulamu bwaffe, mu famire zaffe, mu minisitule, n'ekisa ekyokusaba n'okunoonya n'otwegera kyogaba. Ekisa ekyokukyuka Mukama nkisumuludde ku ggwanga lino, tukunoonye nga bw'oyagala mu linnya lya Yesu. Kale abooluganda bampuliza, radio program njogera naye bamusaayo mwe simanyi. Temwerabira radio program, essimu 0771 359 904, Airtel 0741 28 728. Ngoyagala kwogera nange okuba kweno 0773 536 547, Airtel 0753 578 8 ezo ezisande ebbiri zange za mungalo ziri olusisinze mbera n'essimu eyo. Kale golo kukosabe omuntu kufu waali. Abooluganda abampuliriza,